Mulungi yakumide kwanda Rose Media ujin kwanizo nakona nkwabaza emirimu gyonna gy'otusaka ngalo mukwana subscribe nze tweyanza tata n'abambi subscribe nga tutambulire wamu kitalo nnyo bannange kitalo nnyo ekyo'mugaga Aponye omusajja oyo bambi yabadde lunaku lwajjo ali mu mmotoka ye ng'aliko mu bitundu bya Uganda ebya Western n'afuna akabenje n'afiirawo watali namutwalako mu ddwaliro bambi mukama omwoyo gwe aguwummuza emirembe wabula abadde mugagga mulungi nnyo mu kibuga Kampala abaddemu n'ebizimbe nga ekizimbe kya Mega okuli Standard Supermarket abadde n'ebizimbe ebirala abadde n'amamotoka abadde ne factory ezikola obuwunga ne buto bingi nnyo wano abaana we basinzidde ne babulira abagagga nga Hamisi Kigundu awamu ne Kirumila nti nno beegendeze nga bafuna obugagga kubanga olunaku lumu balifa ne babirekawo ate baleme kulumya abantu balala wabula ye mwana muwala Leila Kayondo takyagadde oluvannyuma lw'okuvaayo n'azaalawa Abitex ne Alien Skin n'azaalawa n'ebiyimba bya Alien Skin n'abivuma nga bwe yasobodde naye amagye ga Alien Skin kyegamukoze okumusabula olwayo tagenda kusula bulungi ate ye mwana mulezi Barista Temo bamusabudde ne bamugamba nti aleme kwogera ku bya Alien Skin ate tatujjukiza ayina emisango wabula nti n'omuzimu gwa ichulina gwa guli mu kubanja taata we mbu yamulyamu ssente kambi kuteerayo birabe mukwano mukama kukume alese enzibu mugagga munnammwe mumumanya abadde nanzibu era abadde kati abadde zanaazirese bw'aba abadde azittira bantu bw'aba abadde azitulugunyizaako bantu bw'aba abadde atta bantu yagenze kale katugambe nti kale azirekedde baana naye abaganda bagamba embwezi enjizi ezaala enkolya oyinza okwekanga abaana ne bazibuutanga ice cream omusajja zattiddeko abantu zatulugunyizaako abantu zakoze ebikolobero bitya sigambye nti yabikola mpuliriza bulungi example kati gwe omugagga w'omukampala kitegeere kino nti zino sente empitiri Katonda olwedda akutadde buli omu weyeegomba kati toteeka nzikiza ku balala kweyongera kufuna kubanga ogenda kutuuka ofe walayo ojja zireka reality zigenda kutuuka nga tezikyakuyamba naye nga zibadde zikuteeka ku bunkenke kunyigiriza balala kweyongera zifuna yes nze ngenda nendaba abagagga ng'ate yasinga omululu naye nga kalera boono waliwo akaseera we katuuka nga olina okweyagalako mu ssente zo naye n'olaba oli nga musajja mugagga muzibu naye ng'asiwuusa akoze emba walayi ng'anoonya bakunyigiriza kwongera kufuna ssente Hamisi Kigundu eno message yiyo mugagga munnange kubanga ffenna tuli bagagga Kirumira eno message yiyo Kirumira gw'oli musajja muganda wuliriza kino nze nva mu Namuguzi omwana wa Ssekabaka kintu kitegeeza twalinga balangira ebiseera ebyo naye ndi ku mawanga noonya bunoonya kasente okitegedde bambisanga kyonziira kyengezaako kugamba nti abaana be mukolerera waliwo akaseera we kajja ottuuka bw'oba oyina nzikiza gy'oteeka ku balala mu bikendeeze waliwo akaseera we kajja ottuuka nga wallaayi abaana bakolerera byonna babibuuse biweddewo omwana we ayinza okufuna omuwala awo omuwala n'amusiba omulenzi n'amusiba omwana okukakana omwana w'omusajja omulala yatutte ebyobugagga byewattiranga abalala wuliriza kino Katonda bw'ati bw'akola ebintu bye yes bw'oba ofuna ssente zo za makubo matuufu saluti Kirumira Hamisi mwenna abagagga abali eyo yes naye bw'oba ofuna za makubo mafu munnaye abantu ottababwerere Abitex mbunkwise emirundi emeka nkwise emirundi emeka nkole kitaata olaba oli Serena Butter teyayita kati nze atayina hipsi mpita abendeka nfaako Osikon mpabulemu kino kyebayita okudugaza emeza naye tumanyiddwa mukama naffe nga tuwuliriza onsiko mpabulemu kino kyebayita okudugaza emeza jjajja w'abayimbi wayimba mu 19 Buganda government n'ogwamu tokyayimba n'okuyimba wabula onyumiza ennyimba z'abalala wayimba ne baka miliyoni ne bazimba damansioni gw'olagawo kati
nova mu kuyimba notandika okutunda zakayo gwe zakayo yakusala olaba watunda zakayo ku mugagga Kampala mugagga munamba esikembuga yakulya nakusulawo tokyalina mugaso yakulya zakayo negwamu olubege neshawo kiti kati tokyalina kyokase gwanga damu kulunda ndiga nangalamira jo business jo inokola Kampala. You know me, city of danger. You know me, city of danger. Ne wokanga, ne wonka. Aye, Leila Kayondo. Kagala tujja ko ntondo gamenti tetulina mpisa mbi tubanyomola simitu bayisa mama so tetu abantu bakulu kitirwa. Ne mukadanyirira sugar mami sorry Leila Kayondo. Etabali chikwala mpisa muno mutabani wo ali eniskini ngomugegenya ngomugegenya Leila Kayondo. Olaba kisabazo kisobola okuzengulu. Sawa zino lidagala lisobola okukuba okuzengulu Leila Kayondo era tukwogereko kale katukwe ku budde tukwogereko enti nawe katukubise ku masanyalaze gali eniskini naye tugezeeko okupampingako oba okujampinga Leila ono mwana mutukumwe Leila wayimba dda mu bisira bya masagazi face sebatama mwachakalanga ne ba Paulo Kafero gwachakalanga ne ba Kibijigiri kama ebisera waliya obulamu ne ba Amerise Ngendo kama gwe biwale ebijujulu ebyaliwo ebisera ebyo ne Leila Kayondo olaba ngo kyadda ku muzukulu wo mutabani wo utandika omugegenya oluluyimbo olumanya amanyi galogwe Leila todanga mwebyo ndayisonga lwaki ne isikembuga wavaye wa isikembuga yakuddukako Leila nakiyombekedde sorry mayi bimbuzabuza bwanga sikulaba akona mwami kati bimbuzabuza ndozo cyali kulujjano zoli mukazi goko wepangisiza kazi bimbuzabuza mchara Leila ekyo njoli mukwano gwange nesi sikubuliride mu bubi Leila nawe kenyini tojjukira ddi lwasembayo kuyimba luyimba nsine ruwulira nawe mwenyini kaziyimba tozijjukira nawe obuddeyo tosobola yadde okugira mu kalayo nemwe lwaki temuwummuza obunyuma wansi. Remember your music nago mazima we do not Kayondo olimba lwe wasembayo okuyimba lwalina azizaziyo nitujjukira layini ze omwana kugamba mbadde mbuuza mmwe abatuloga mufunayo ku kadde ne mutukeberako ekyo kintu wankibuuzizza mboga because ever since you split everything split tetulina music ogwe tujjukira mwe bamu abagamba mwagala kuteeka bayimbi waggulu mwe bamu abakuba kikibuzibu kibwe mwina. No, like, look at the good side of certain things. When people come out to speak about certain things, mugamba, it's violence. But yo, alien to the world. Mugenda kumwagala bate mwagala. I think the more you speak ill about him, the more he rises. That's the most flabbergasting part. Sabo Timo. Olowooza wasabye ebiri. Nekijjawo emisango gy'olina e Kampala. Sabo Timo okujjukiza taata e Kampala bakyakwetaaga oli ku wanted oli ku wanted muganda wange nakulidde otesa ku nsonga za alien skin tokkirizibwa kuteesa wadde okuwabula soka weewummuzeeko guno omwaka gonna wali gumazeewo nga tozzeemu nakwogera kubanga buli wonooyogera otujjukiza omugenzi Ichuli buli woyogera Isma Ichuli tafuwanga Isma kyakola muzeeyi mutabuliki bannange mugendeyo mubuuze ate njogera mulowooza nsaaga Isma mugamba zayo sente z'omusajja ekiri gwa muzeeyi sente yazikwata n'azenkwatira Isma asula yiribya kitaawe kati wamakola bwoti bwoba wakana Museveni buli lwakuttira omuntu n'akuwa sente abeera amuguze abeera akuwonzeeyo eze sente Museveni yennyini yaziteeka mu bbaasa n'azisabika azikolerako emikolo nga azireeta taziika aba teyaziise oba tabaawo mu kuziika bw'azireeta nga tebannaziika olumala ddayo naye ebiseera ebisinga bamala kuziika ataaziika n'azireeta n'azikuwa bw'azikuwa bw'akwata ebbaasa bw'ati agoberezaako ebigambo bino gwe wennyini gwe baweesumululira sumulula kubanga abantu bagenda ne bagamba olumumbu nno tulimba
okulamiriza byebigambo Museveni byabamuwadde kati buli lwosumulula kiri kyaba yagize nikikwambala era olumala ozisumulula bwoti nozikwatako nga bannange empeereddwa omukisa Museveni akubagiza sente guno omukisa gw'amaanyi nnyo kubanga mu lujja lwange muzeemu obukadde 10 oba 2 nga bakutidde omwana ne weebaza kati yikyuli amugamba mutabulike kwate sente ozizeeyo if not nkumaze ekiri mu lujja lwa Isma bajja kikwasaako 2